waliwo omunyongo gwe mwasasulawo e Kenya era oyo munyongo agamba bamunoonya naye mwamusasulira apartment bali eyo beekwese bali Kenya oyo omunyongo gwe mwalaba gwe basasula alumbe Katongole ayogere byonna byayogera nga mumuwadde ssente akube bazaako emissoni ne mumuweereza emitwalo 25 najja n'abagamba mbu simanya bwe yali ekitalya obusajja bwe simanya bwafa simanya biki ne mumutwala mu ddwaliro era kati muli mu training ayina gwagegenya ng'ayogera teekayo bu video ensejja kugoberera awo y'omunyongo state agent gwe wenna ali ewo wesembereza omunyongo oyo omunyongo yajja mu campaign trail ekivubuka kyali kitunda nseenene president Kyagulanyi n'agendako mu bitundu byewaabwe nakyo ne kibuukira eggaali ne kijja omubuuza kikyokoze mu struggle ebbanga lyonna muze yali aggulira Bobi Wine nga tutambula mu campaign tannaweza na myaka 2 wabula bamusasudde akube ba Katongole naye ng'amuwa ssente zivaawo Anita Amongi nabagamba ssente zaafuluma omuntu yenna akulimba ali Kenya yeetindise mbu alwana Museveni oyo aba mu TTZ baleme babba ssente zammwe baleme kubabba ssente zammwe mugambe de Uganda ogamba oli w'amaanyi nga ba Eddie Muto weebali wano nga Sky Soldier weebali wano naye yakulaga addusa omunyongo mwamulaba kiri eyo ekivubukavubuka bakiwadde ssente kirumba Katongole kyasooka kulumba onalebo zaake olwokuba nti kiwanvu ne bakiwa ssente oli w'ennyondo mukungo yakikozesa mu kirumbe mu miransanafu olw'amazima ffe ge twogera era abo abaana mu beegendereze bangi bali mu kwebuzaabuza bannoonya tewali akunoonya ki kye wali okoze mu bannoonya kyogamba we Kenya weekwese Museveni tasobola kukunonawo Ruto akwatagana ne Museveni wabula kufeera bufezi bantu ssente n'obatunuulya babuzaabuza babonna bakubako oyo munyongo namukubako bajja kunoonya asayiramu ffe tetuli mu bya asayiramu nze Katongole ku byennina ebifaananyi ne abanjogeddeko siga kati ndi mu Amerika naye ogwaffe kukyusa nsi yaffe namwogerako oyo omunyongo ne ttiimu yaabwe baali awo Kenya tunoonya asayiramu mugenda Bobi mumulekeraani eggwanga baani abagenda oddikyusa buli omu alina ekigendererwa ekyamugatta mu struggle waliwo eyanoonya asayiramu waliwo eyanoonya omukyala waliwo eyanoonya okusente kyova olaba ffe abali ku mazima katugenda myaka 5 nga tuli mu kulwana tetugenda kusikisa abantu mu beegendereza abo abamu babafera bannange banoonya bampeereza biki abo namu bagambe twetaaga ba serious abatatya abasajja bagenda okuyimirirawo wetulaga ffenna bwe tunadduka eggwanga ne agenda oddikyusa kati omunyongo oyo ne ttiimu ye babasomedde. You have the right to men's sex. So I've arranged social media mukole bwe muti tetuli mu kusaaga omuntu yenna alumba onalebo zaako abalina gwakolera n'alumba ababaka ba parliament agaagavubukavubuka tetugeesiga mugeegendereze agaagavubukavubuka gayina ekigendererwa kyago batume kati awe Kenya we beekukunye oyo nga bafeera abantu weereza abaana bali mu kkomera tunaabalwanirya tutya nga bali eyo kati nno mbagamba luno lutalo si lwa kusaaga wabanyongo tebalabanga kuliita Nabukenya talabanga ku Yasini Kauma fiba Katongole liita Nabukenya yali mukwano gwange zaamwaniriza Yasini Kauma nali naye mwaluwa Asmani Waliendo bwe twali ebugiri tamumanyi bonna bali awo bakajjajjo n'omutunuulira alowooza asobola okubeera Katongole kyali obatunuulira n'osuubira n'ogamba laba bano n'emissoni zammwe zonna tuzimanyi abo baalya dda ssente era abatunuulira abamu baatulaawo e Kenya baali baleese Bloggers Association n'embikuba
ne bagamba mukama waabwe empuuga Katongole tumukoledde ki ne batandika olutalo sematalo nenga gwe mulwana mumumanyi omanyi entalo zennwanye mbagamba ffe tuli serious mu Bloggers Association ebyayisima ichuli kati mwenna abali eyo muve mu muzannyo kwa bonna abavubuka balaba badduka Kenya tebannaweza myaka 2 mu struggle tebannagiweza abambaze wano mu campaign trail abambaze wano baki myaka 2 naye omutunuulira ayogera alumba mu miransanavu n'omuntu eno gamba labono mutemwaliwo nga tetunazimba na kitebe kya nupu ekyo abamu kye mupamira ne muddaawo ne mweyagala ffe twatandika nga tuwali na kitebe tuli kya ddondo tunoonya kalulu ka MP nga bagamba muyaaye ne tubagamba oyo gwe tuleeta ne tuzimba structures abaka parliament mulaba nyumya nabo ababuze abali kurutinga oyi Katongole lwaki anyumya nnyo ne Shami Malende nze Shami yasooka kulaba nze abasajja abo bonna bamatovu Charles ba MP bino byenjogera bya mazima sebo nali kubana ebintu ebimu yetwogera mulowooza kati oli ategeka omukolo gwa liita Nabukenya tawina kyamumanyiko ali mu kufeera abantu leta sente nze amanyi liita ne mu kuziika kwe nze yategeka nze ayogera ne family nze yali MC nga tetulina yadde kitebe president Kyagulanyi bamukutte Arua fe baali basaddaakiddeeyo Arua bamuginyumyako bunyumya twajja tuli baana bato mwe muze muli basajja bakulu enfunza z'abalumaaluma ddaggo omunyoŋŋaali ye Kenya n'omutunulya yefuula alina baamanye nnyo nekizze wano bakamusiba omulundi egumu ali mu kufeera abantu mbu bankola bwe bati ng'abalala be baasiba tebabyogera ani yali akumanyi mbu banoonya bakunoonya ku kiddeeyo gadde wammwe olima entungulu muli mu kufeera bufezi bantu Abannayuganda bakoowu beetaaga abantu abamalirivu Honorable Mpuuga abavubuka be muwa ssente okutulumba avuuka balumbe zaake saddaaka zaakoze muzimanyi zaake ffe tetulwanya bwa leader of opposition tetubyagala ffe twagala baganda baffe bave mu kkomera twagala kukyusa Uganda president Kyagulanyi talina kubeera eyo nemwe bwe musasula agavubuka bambi kiri eyo kisajja kyattu kyetadde bali mu apartment e Kenya basatu n'obatunuulira odduse ground gwe bamulwanyi muve mu kubuzaabuza bannayuganda muve mu mboozi ez'amalwa saanya message gye yatuweerezza temwagirabye saanya kyatusaba temukiraba saanya essaawa zino alina obumalirivu bwatugamba ali mu basajja negwe oli wabweru baba mu training olina kwogera bwoti mwenna munaabeera ba bloggers mwe biki adduse genda odduka osirikira eyo naye ensonga ezikwatagana n'ensi n'otunuulira omuntu wali munaku mpale butaasa Bashiri Kasibwe tewali akumanyi omukulembesi waffe Kyagulanyi n'akusitula n'ojja n'otuuka mu parliament twakazigabo oli mukola bya kisiru oyogera bimala mu bantu maanyi bannayuganda embeera mbi our people are dying era gwe wenna akolagana ne Madarasi regime gwe akolagana na Anita Amongi tetusobola kukwesiga temujja tukaka kwagala abantu era njagala okubategeeza bannayuganda abo bonna abakwatagana na Anita Amongi tetubaagala. We must be honest to each other. Naba playing ngenda ba playing akantu abasajja ba Julius Malema babeera mu parliament bakola batya